Ssebatta nange mbaniriza nnyo bannange obulamu bwe butyo Mukama akyakuuma. Olunaku lw'olwaleero tubasanze mu meeting nga mugezaako kulonda association empya era akalulu ne kagwa ku ggwe nga president. Owulira otya okuba nti kati gwakulya abakadongo? Mpulira essanyu lingi mu association eno obukulembeze obwo tuva okulonda. Ekibadde bitunyigiriza mmanyi nti byonna bigenda kukakkana ate era olw'okuba nti abamu baali baweddemu amaanyi kyova olaba nga omutindo tegubadde mulungi nnyo, naye kenkomyewo mu bintu bino omanyi nze omu ku bantu abatandika endongo eno okugifuula omulimu. Kaakati mu mbeera eyo kibadde kinuma nnyo okulaba nti ate omukitindo gugenda gukka busi, naye mwebale nnyo nammwe bannamawulire mwenna ababaddewo nga tulonda. Kintu kino kibadde kikulu nnyo kubanga obukulembeze obwo tulonze awo tewali muntu ayinza kubwegaana ng'abaddewo. Nga bwe tubadde twegaana ebirala nti ate nze saaliwo nga balonda ate ki, naye kati tuwulira ngenda kukolera bantu. Omuntu bw'ayogera ku kadongo kamu erinnya lyasooka okuleeta ye omukulu Lord Fred Ssebatta. Waliwo ko n'akasente oba oli awo akawo bwe twali tuli awo ne batugamba nti mwafunayo kasente. Kyali kituufu? Ekyokufuna ssente ekyo kya mirundi mingi, naye twali tuteekwa zifuna naye ne zitafunibwa nga zaali za kutunda nnyimba zaffe, naye twagenze okulaba nga tebirinaamu nnyo mulamu. Omulamu guli wano kwe kutereeza bye tukola bisobole okutusasula naffe ate tusobole okuyamba ne bannaffe abaliddawo. Kyova ntwagala nnyo okulwanagana, oba si kulwana naye okulaba nti corporate naffe tugasa bakadongo kamu. Bintu bingi n'enteekateeka waliwo ebivulu abantu byabadde batakyalaba nga tosobola kubikola. Embeera eyo kati netunyigiriza kati kusalawo ne twegattira awamu abali mu bulumi ne tukola association eno nga manyi tegenda kutugatta nnyo kubanga lwaki nti ate nina entebe waggulu gye ntuddeko ey'akadongo kamu mu federation. Kaakati awo mmanyi nti kigenda kutambula bulungi ate mmanyi nti tujja kukola era kadongo kamu abantu abalabi baffe beesinge kulaba birungi byere. Oyogedde ku corporate abasinga gye beetaaga naddala mu art industry. Naye kigambibwa nti mwaba akadongo kamu oba oli awo abamu ku mmwe mwali mwatunda music wammwe. Kaakati ekyo kiwanvu nnyo naye nja kukijabulamu bujabuzi kubanga okutunda music kibayita okutunda music wano tubadde tetukirina nnyo kubanga ffe tubadde nze mpangisaako bupangisa omuntu yes n'okozesaako kati waliwo era bwate batuwanga oluusi waliwo neyampa kaseti ebikumi bibiri netunize nemuwa gundi kubanga tetwalina muteekako twesigamako nga tutunda okuggyako abatunda eno mu 2006 ate awo waaliwo etteeka eryali lizze eryetaaga okutereezebwamu obutereezebwa. Kyemmanyi nti etteeka ligenda kuyamba nnyo kubanga kati bagenda kulituukanya ne tekinologi aliwo lisobole okutugasa. Ekitegeeza tewatunda omuntu mwazika mbwazi ate nakutundira mu tteeka ki twakologanira mu tteeka ki. Naye waliwo emutimbagano naddala app awo gye bayita Yuga Tunes. Bw'otunulako oti olaba nga ennyimba za Fred Ssebatta abavubuka bangi abazizzeemu bano waliwo abavubuka batono abazizzeemu naye ebyo tujja kubikwatako kubanga waliwo n'abateewa bwe bataawa lukusa naye bo nga balwewa era batera n'okunkubira oluusi ne bagamba nze gundi nazzeemu akayimba gundi ne mugaako nze eyo ensobi kubanga tetwagala tutuze kulwanagana bulwanagana. Nga abaziddamu nga tebabawadde lukusa naye ne baga nti eyo nsobi era muteeka okukwata amakubo amatuufu kubanga waba nga si Yugatuni yakugamba ate ne Yugatuni twasitopinga kati ate teriyo bantu baddamu nnyimba zange. Kakati bw'oziddamu wonna okola nsobi abamu bambi bali tebakimanyi. Kakati mmanyi nti tujja kukikwata. Oli mukulembeze mu federation mukulu munno omweka n'emyaka oba oli awo naawe omusinga emyaka oba yakusingako omukulu amanyidwa nga Moses Matovu yavudde naye n'ava mu kibiina kya federation nga mukulu munne oyinza tuwa nsonga ki ayinza okuba nga yamujeemu? Endowooza ye ng'omuntu
omanyi bino ebintu tebiriimu kukaka nti bateekwa okusibira mu kintu gundi kyovulaba nti ffe twavudde mu association gyetubaddemu ate ne tuteekawo ekipya kubanga bwe tuwulira bwe tufunira eddembe kakati naye ayinza okuba ng'ayina awalala waafunira eddembe naye nze nandi mbadde mukubiriza mpozi bwakuba sina mutuukako mbadde njagala nnyo mutuukeko mukulu munnange muzze omwoyo kati waliwo ebyamuwabizza bitonotono kyemmanyi si kasente musajja ali President wa Federation abadde abakozesa bukozesa na signing empapula yakifindinze out osanga oli awo kusalawo kati andi tuli mu kusiga tewannabaawo kulya ebibabuzaabuza bitono kati kusiga busizi tewannabaawo kulya kuba naffe tugenda mu nkiiko eyo netuvaayo buli omu naakwata entambula ye naddeeka kakati okusiga ate tebaliiramu ate abo bagamba nti gundi yalidde empeka za kasooli ate nga bwandibadde osimba n'ofuna omuno kakati awo nze mbadde nandi mugumiza bugumya nti akomewo gye tuli tulabe ensonga ze tuziyitemu nga ab'ekikaate mu federation. Ekibuuzo ekisembayo kigambibwa nti waliwo Kabakola Association ne bagenda wa Jenison Musale ne babawa biliyoni emu mu miliyoni 9 gwe bakutuukirirako ko ne bakuwako ne kasente because waliwo betwawulira nti babawaayo miliyoni 2 abala 10 abala 5 kyekyo sikitegedde bulungi waliwo abagenda ne bajjayo sente mu mannya aga okuba nti ne bakola association mu ewa Jenison Musale ngekwatagana kadongo kamu mwe bajjayo sente bakuwaako kakati ekyo kyo sijja kukyanukula kati kubanga olwaleero ndi President bagamba waliwo ebintu byoteekwa okwekuuma olulimi lw'oyogera ate abo bantu batuli waggulu nnyo kakati siyinza kumala gamansamansa bintu kyenva mbeegayirira nti ebintu ebimu nja kubaleetera gundi ejjudde obulungi